Kale oli ku Happy Media Uganda tugamba tusanyuka nga boyiga kitambula agabadde gafagwawo akawungezi k'olunaku olwaleero naku z'omwezi 15 omwezi gwa kutaano mwaka 2026 omukyala Honorable Justin Nameere Awambiddwa abatamanya ngamba era nga bakigambye bati bamututte mu kifo ekitano bakubanga kitegerekeka kano bino biddiridde oluvannyuma lw'okuba nti omukyala ono abadde yakalayira olunaku olwaleero yes ng'omubaka omupya mu parliament ne 12 naye akawungeeza ate bigenza okutuuka akageza okutuuka ate mwatunga ebintu bitabuseemu nga bikyuseemu ngenda kuba okuteerako videos neeno nga abantu bamu abeerabiddeko n'agaabwe nga boogera ebimu ku bibaddewo akaseera katulimu mwana kanyiike tetumanyi omukyalo ono wajja bamututte tekirina kutegerekeka era nga abantu abawagizi be basobeddwa n'omwami we yennyini alina byeyayogeddeko ng'ayogera ku nsonga eyo ebibaddewo era ng'olaba musajja wattu mwatu ali mu nyiike ennyo nnyini ddala nesaba ate obaoliawo mukama katonda abeere nga amugumya era nga amusaasira ate basobole okubeera nga obaoliawo bw'aba alina omusango gwe yakoze basobole okuba nga muvunaana oba talina musango babeere nga bamuta ate asobole okubeera ng'aweereza abantu be obaoliawo mu mbeera ennungi kubanga kati mubaka mulamba wa MP mu parliament tulaba omuntu nange akutereko videos zino nawo zirabireko ebintu kati wetuli wano Honorable Justin Nameere ali mu kaguli baba pakiza abantu bataka kwetomera emabega nipulira sasa ebisooka ninyimirira bwenti kati abasirikale abantu ababiri bavudde mu drone onale babadde ava muki abadde ava motoka nibamukwata bamupiikinga nibakola ki nibamukuba omunana muje emabega namusika enviire emabega babadde basirikale basajja babiri babadde bamaje nibamusika nibamukuba zibatuni nibamuyingiza mu motoka Masaka tuli banakuwavu nnyo tubadde mu drive nga mukama waffe okulayira Justin Nameere nyogoze kubanga banyogoze basatu bakubiddwa amasasi nga bakubwa amagye ga UPDF omukyala yennyini abadde alina omukuumi wa SFC akubiddwa naye n'awambibwa n'emmundu n'emugibwako abadde agenda kubaddiza emmundu ne bamugimugjako ne bamukwata ne bamutwala waliwo ate batandise otambuza amawulire mbusima poliisi tekimanyiiko nze nzikiriza nti poliisi ekimanyiiko kubanga ebaddewo ku siini ebaddewo n'essaawa eno yennyini nga tuli mu kwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga abantu abatuwadde security essaawa eno tetuli nabo twatambudde nabo naye embeera ey'okuwamba mukyala wange bwetuuseewo era ne bakakasa nti awambiddwa bo ne bavuga ne batambula ne bavaawo mu masasi nga gavuga Mungu ansobozesezza okutoloka n'enziruka kwe kubanga ndi wano oba oliawo naligeze nenwanirira omukyala naate alesa abaana nendowooza nti ninaye ate oba oliawo abato ab'okugenda okukuuma nga fenna bwe batutwala teri agenda kuyamba Mungu nansasira n'enziruka bwe maze okudduka mbadde enziruka poliisi ngisanze evuga bulungi nnyo ng'eringa etalina kyemanyi nti wawe ekibadde naye ng'ebadde mabega waffe neevuga netambula bulungi negenda ku poliisi nange gye mbadde ndaga naye kiŋŋaanya okugendayo ng'envuga gye bavuga balagira ddala nti balina kye bamanyi era ngange bwe ngenda ku poliisi nja kufundikira nange nkwatiddwa era nga bambiddwa abaana b'abangi abatalina musango bakubiddwa amasasi abaana b'abangi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange njagala okusaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera kuba amawulire gamutuusibwako abalwanyi be balinnyirirwa nga balinnyirirwa abantu bamafiya abali mu kibiina kye ekyenaremu abantu abeeyita ab'enaremu wabula nga bagirimu baagala kugifunamu abantu bawansi be tulina ab'olunaku luno olwaleero